Ng'ekiro kya leero Omutanda alagidde abantu be ekizimbe kikubye abantu ebya Namboole bikyali munnabyabufuzi bamutidde ku TV. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye n'alabikako eri Obuganda n'asimbula emisinde gy'amazaalibwa ge ag'emyaka 68 ng'asinziira mu Lubiri Mengo n'alagira wabeewo okubudaabudibwa okw'enjawulo eri abalina akawuka ka mukenenya. Kyukyulukuma Nnantawetwa bw'abadde ayogerako eri Obuganda nga tannasimbula misinde mu bunabyalo yeebazizza nnyo abantu be bonna abajjumbidde emisinde gino mu nsi yonna. Njagala okubeebaza olw'okufuna obudde okujja ku misinde gino nemugumira enkuba n'ebizibu ebirala byonna kintu kya kitiibwa nnyo. Olutalo lwa Siriimu lukulu nnyo. Twagala abantu baffe babeere nga balamu nga bamanyi engeri gye basobola okwekuuma n'okulabira eŋŋanda zaabwe bannaabwe nga balina obulwadde buno. N'olwekyo guno omukolo mukulu nnyo. Emabegaawo bantegeeza nti lwani afufeeni eri kumpi okutuuka ezimu ku mbire ezisinga okuba n'ekitiibwa mu nsi yonna nga kyekitegeeza tujja kuba nga tuli wamu n'embire ezibeerawo mu bibuga nga New York, nga London, nga Zurich n'ebifo ebirala ebinene mu nsi yonna. N'olwekyo mbasaba nti tugende mu maaso nga tweyongera obungi nga tukola ku nsonga ez'obulwadde obwa siriimu. Nziramu okubeebaza mwebale nnyo okujja, Katonda abakuume. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yeebazizza abantu b'Omutanda bonna abeetaba emisinde gino era abasabye obutakoowa kuteeka mu nkola biragiro bya Ssemunywa omuli okulwanyisa mukenenya nga bali wamu. Ssaabasajja Kabaka luuno ku Namulondo kirabika temuwulidde. Ssaabasajja Kabaka luuno ku Namulondo. Kabaka ajja wano n'atusimbula n'abaako obubaka bw'atuwa. Kaakati Ssaabasajja alina emyaka 68. Mu myaka egyo abadde ajja atuwa obubaka obw'enjawulo. Mwagala Buganda edde ku ntikko? Munaakola Kabaka by'abagamba? Munaasigala ku mulamwa? Mwebale nnyo okuba abawulize. Ssentebe olukiiko oluteesiteesa emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma w'ekitiibwa Associate Professor Dr. Haji Twakawase Kigongo bw'abadde ayaniriza omuddusi omukulu w'emisinde Omulangira David Kintu Wasajja yeebazizza buli akoze ekisoboka emisinde gino okubeera egy'ekitiibwa era n'asaba abantu bannamunswa okweteekerateekera emisinde egy'omwaka ogujja 2024. Basaba mugatte engalo zammwe wamu okulisayo omwana w'engoma ono abadde omuddusi waffe. Omulangira yabadde omuddusi waffe ow'olunaku adduse kilomita 20 mu meka. Mwongere engalo, tuli basiimu nnyo, temujjanga okwo muggwangayo nnyo n'olulala ne mubeerawo nga Ssaabasajja Kabaka abakunze okujja okumukwasizaako mu kulwanyisa endwadde eza buli kika. Essaawa eno mutadde ensimbi empitirivu mu kulaba nti tulwanyisa mukenenya agwewo ng'omwaka 2023 tegunnatuuka. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu bwakaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu yeebazizza abavujjirizi b'emisinde gino era n'asaba basigale mu kukola dduyiro.
Twagala okwebaza okusookera ddala Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka atusimbudde mu misinde egy'omulundi ogw'ekkumi okuba enteekateeka eno bwe yatandika. Obubaka bwatuwadde buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubudaabuda ng'era twewala okusosola abo abayina akawuka kano akamukenenya. N'abavubuka mu kino twagala okubakunga munyiikire okwekuuma kubanga enteekateeka yonna esimbidwa ku musingi gw'obulaabulamu. Abantu b'Omuterega beetaba emisinde gino okubadde ne Speaker wa Division Endakawa Luyombya Godfrey beyanzizza nnyo Sseekisa olw'enteekateeka y'emisinde gino era bamwebazizza byansusso okubazzangamu amaanyi nga takoowa kyokka ne basuubiza okukolera wamu okumegga Mukenenya. Bene yasima n'alengerya wala n'amanya nti obuvunaanyizibwa baffe ffeffekka abayinza okulwanyisa akawuka kano. Nkuutira bannayuganda mwenna, abantu ba Buganda, baana ba Buganda okubeera abeegendereza. Ekintu kyonna ky'ogenda okusalawo n'omuntu ogenda ogenda naye naye ng'okimanyi nti omuntu gw'ofunye walubeerera. Nze muzzukulu wa Mugema Salintoniyo njagala okwebaza Katonda nsobozesezza okudduka kilomita 10 ate n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka okukkiriza n'atusimbula tusobole okulaba nga tulwanyisa obulwadde buno obwa Mukenenya. Experience nze bulijjo nziruka kilomita 10 era sirina buzibu bwonna kubanga njagala nnyo nkoppa Omulangira Wasajja. Emisinde gy'amazaalibwa ga Ssebufu Bwango egy'omulundi guno gyetabiddwako Maama Nnaabagereka Silivia Najjinda, bannaalinya abalangira n'abambejja, bajjajja, abataka abakulu b'obusolya, bassenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka bonna, abaami b'amasaza n'amagombolola, baminisita b'Obwakabaka n'abakulu abalala bangi. Emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma g'emyaka 68 giwagiddwa Airtel Uganda, kampuni ya Insua eya Swico, UNAIDS, I&M Bank, Unilever Uganda Limited, BBS Telefina, Uganda AIDS Commission, Chabasa Radio Kabaka n'abavugizi abalala bangi. Mu Sasa Butambala emisinde gikulembeddwamu omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Oluwama Sulaiman Bucha ng'ekibinja ky'abaddusi ekimu kivudde Gombe mu maduuka okutuuka ku kisaawe ky'Essenene ate ekibinja ekirala kisimbudde okuva ekibibi ku Ggomboola okutuuka Essenene era abaddusi bonna babanguddwa ku kirwadde kya Mukenenya. RDC Luwama Sulaiman Bucha yanzizza nnyo Magulu Nyondo olw'obubaka bw'amazaalibwa ge n'akuutira abatuuze okubeera obumu. Twebaza gavumenti ya Ssaabasajja ate ne twebaza ne gavumenti ya Uganda kubanga bombi basaale mu mulimu guno ogw'okulwanyisa obulwadde ate era abantu baffe tubakubiriza nga Ssaabasajja bwe yayogedde ku mazaalibwa ge yatukubiriza okubeera obumu. Bannabutambala mwenna tubakubiriza tubeere bumu. Mu Ggombolola y'e Bulo era mu Butambala emisinde gikulembeddwamu Ssaabawaali wa Bulo Kibuuka Bosa Siraaje era ab'omu Bulo badduse kilomita 12 ate abakuzeemu mu myaka badduse kilomita 6 n'abalala kilomita 4 era Ssaabawaali Siraaje Bosa naye n'abasibirira entanda ey'okwekuuma ekirwadde kya Mukenenya. Ate Kabula bannakabula nabo banyumiddwa emisinde gy'amazaalibwa ng'omwami wa Kabaka w'essaza eryo Lumaama David Luyimbaazi yasimbudde emisinde egyo n'abakuutira okuwulira obubaka maaso moogi bw'azzaabawa mu mbeera yonna. Okwekuuma obutalwala ate n'alwadde bw'aba ng'ali ku ddagala bulungi ayinza obutalwaza kati ate naawe eyali bufunye wegendereza obutabukwatibwa Katikkiro alina kyabeera ayogera emirundi egisinga bwe tuba tumusinkanya alina akantu kayogera nti obulwadde buno bukwata okanudde eriiso tebulinga musujja nti ensiri eneekuluma nga weebaza. Mumanyi nti newe tutudde wano ensiri esobola okukuluma neekulwaza omusujja ng'oli wano naye atugamba nti siriimu akukwata okanudde eriiso kati kanula y'eriiso wegendereze nga tonnalikanula. Oweekitiibwa Rose Kawere omubaka akiikirira essaza Kabula mu lukiiko lwa Buganda yeebazizza abantu b'Omutanda okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Ate akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu ssaza Kabula Mukumbya Deo ye kinoganyiza nti obulwadde bwa Mukenenya bweyongedde nnyo e Kabula kwe kunga abantu okwongera okwekuuma. Abantu abatannamanyika muwendo ekizimbe kibabuutikidde nga balaba omupiira ekansanga akawungeezi ka leero era bangi bakyawagamidde mu bifunfugu. Omusasi waffe omulongo Kato Dennis Rwandaga ali kansanga katuwa ebigenda mu maaso. He didn't come out. He didn't. Everyone came out. Is there? Mario, God, get a baby. Mario, God, get a baby.
Miranga na biwobe wanika nsanga ku luguudo oluva mu Kampala okudda Gaba oluvannyuma lw'ekirabo ky'emmere ekimanyiddwa nga Loilanga Restaurant ekiri e Kansanga okumpi ne Palm Villas okugwamu nga kino kibuutikidde abantu abadde balaba omupiira kawungezi kaleero wakati wa Arsenal ne West Ham. Kigambibwa nti abantu abasukka mu 10 babuutikiddwa ekizimbe kino naye Chabasa Fama wetuukiddewo ng'abantu 3 be baakaggyibwawo ne batwalira amalwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi ng'ekyomukisa omulungi oba oliawo abasirikale abakola ogw'okutaakiriza abantu bagamba nti temunnabaawo muntu afa. Ekizimbe kino okugwamu kigambibwa nti kyali kyagattibwako ebizimbe ebirala era nga byagattibwa n'emitayimbwa wamu n'ebyuma ebirala era nga abatuuze abageddeko ne Chabasa Fama bategeezezza nti okugwamu kitendewaliddwa olw'ensonga nti kyakyateekebwako akayumba akeefaananyirizaamu kakalina akazitoye ne kirema okukawanirira okuva ku musingi wansi. Poliisi ezikiriza omuliro erabaako nga eri mu kusikayo abamu ku bantu abagamidde mu kitundu kino era ng'ebifunfugu ebisikayo ekozesa ensuuluulu ebyuma ebikozesa amasannyalaze ne katapira yadde nga n'abatuuze bagiyambako. Abamu kubogeddeko ne Chabasa Fama naddala babalinayo abantu ab'omunda bagamba nti bakyalimu era bakubiddeko ku kasimu ne bakaddamu naye nga bagamba nti ekizimbe kibakubye ebitundu ebya wansi. Abantu abasinga obulungi abali mu kizimbe kino bannansi wa South Sudan balinako eŋŋanda be basinga obungi wano era nga poliisi y'e Kansanga ekola butaweera okulaba ng'ebagumya nga bw'ejjayo abantu bano okubatwala mu malwaliro bafune ku buweerero. Bukenya Gonzaga omu ku bakulembeze mu kitundu kino ategeezezza Chabasa Fama nti obuzibu bwandibanga buvudde ku kesisi obutafaayo kulondola bizimbe bizimbibwa. Webale omulonkato Luwandaga bwe tuvaayo eyo minisita w'ebyemizannyo ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa paalamenti akiikirira Bukomansimbi South Godfrey Kayemba Solo ajunguludde ebyayogerwa minisita w'ebyemizannyo Peter Ogwang nti ekisaawe ky'eggwanga eky'omupiira eky'e Namboole mu mwezi ogw'omukaga kijja kuba kiwedde okuddaabirizibwa era nti Uganda ajja kusobola okukikyalizaamu omupiira ogw'okusunsulamu ensi ezinetaba mu mpaka za Africa Cup of Nations. Kayemba Solo agambye nti bwe yalambudde ekisaawe ekyo yakizudde nti tekirinaako we kyatuusa omulimu gw'okukiddaabiriza gulinga ogwakatandikibwako obutandikibwa. Parliament omwezi oguwedde ogwokusatu yali nkambwe nnyo eri minisita Peter Ogwang olwa Uganda okukyaliza emipiira gyayo emisiri so nga Parliament yayise obuwumbi 98 mu 2021 okuddaabiriza ekisaawe ekyo. Parliament yawalirizibwa okussaawo akakiiko kalamba akakulemberwa omubaka ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akulira oludda oluvuganya gavumenti keekennenya omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe ekyo. Godfrey Kayemba nga ye minisita w'ebyemizannyo ku ludda oluwabula gavumenti yatuuseeko e Namboole okwetegereza ebikolerwayo wabula ono abuulidde Chabasa nti okutwaliramu omulimu tegunnabaako we gwabadde. Gye bakola ku kisaawe ekyakafuna bilioni 81 kwezi bilioni 9.7 ze balina okufuna binalabye byamazeemu amaanyi kubanga nakizudde nti kye bakozeeko kyokka kye kikomera pozi n'okusiika langi ebintu byesobola okugaa nti bakozeeko bino oba oli awo n'ekibumbe kya Nelson Mandela ekiri ebweru awo kyamazeemu nnyo amaanyi n'otufuna minisita byagamba nti nga 12 kijja kuba kiwedde nalabye ng'asaaga era alina okuvaayo amangu ennyo okwetendera eggwanga olw'ebigambo ebyo byayogera nti mu gw'omukaga nga 12 kijja kuba nga kisobola okutegeka empaka eziddako. Kayemba agambye nti ensonga ezo agenda kuzanjulira Parliament balabe ekiddako. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala okunyinyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne nice ntangawizi tea amajani kawomera nantameggwa goteeka ku kyayi buli omu n'akwesimisa saako nice curry powder akanza alikoolya n'okuba ennoga ne wenuguuna byakakasibwa UNBS nga bali wamu ne Shana Herbal Gentle Wash akusinza okufuna infections okukuuma ng'oli muyonjo amwetaaze musange mu supermarkets pharmacies ne cosmetic shops zonna yakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga.
Omwana omuto ateeberezebwa okuzza omusango talina kubuuzibwa bibuuzo byonna bikwatagana na musango ogwo nga bazadde be tebaliiwo nga munnamateeka Hakim Ssempagala bw'annyonnyola. Singa omwana ataweza myaka 18 akwatibwa olw'okuzza omusango oba olw'okuteeberezebwa okuzza omusango gw'ebibonerezo, poliisi ng'erina ebibuuzo by'ayagala okumubuuza ebikwatagana ku musango ogwo, kisobozesa omwana oyo okukola statement ku poliisi. Kigikakatako poliisi okukakasa nti bazadde b'omwana oyo oba abantu bonna abamuyinako obuvunaanyizibwa weebali ng'omwana oyo tannaba kubuuzibwa bibuuzo oba ng'abuuzibwa ebibuuzo. Ekigo kya St. Charles Lwanga Eggaba kijaguza emyaka 7 bukyanga kigunjibwawo n'obubaka eri bannayuganda 10 okulagajjalira omwana omulenzi essira liteekebwa nnyo ku mwana omuwala yekka. Bino byogeddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Kitaffe Paul Ssemogerere abadde akulembedde mu mmisa ey'okujaguza emyaka 7 egy'ekigo ekyo. Saba basebo ne banyabo abaana abawala tubafeeko bulungi nga bwe mukola kaakati kubanga omukyala bw'omutendeka n'omugonjola ate amaka gabeera bulungi n'ensi ebeera bulungi, naye ate kyendaba nti abaana abalenzi tubasuuliridde nnyo bijja kubeera bisi ekibotte ebitaasoma be babbi balwanyi banywanjaga basiyazi ensi etabuke mu biseera eby'omu maaso. Abaana abalenzi tubagonjole bulungi nabo tubakwateko kuba abawala balibeera batya nga abasajja be baagala okufumbirwa byonna bisajjasajja biri awe. Ebyo nga biri bityo Ekereziya mu nsi yonna ejaguza olunaku lwa Yesu w'obusaasizi oluvannyuma lw'amazuukira n'eraga okutya olw'abantu abaagala okubasonyiwa ate bo ne batasonyiwa bannaabwe. Bino byogeddwa Diikoni Martin Kigundu okuva mu seminari ya St. Mbag Eggaba mu kitambiro kya misa ekikulembeddwamu Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Professor Pius Malisa Ntumbwe mu Ekereziya Lutikko Rubaga. Byonna ebyakwa Yesu teyawoolera ku ggwanga. Ife oba oliawo ebitagenda bulungi mu bulamu bwaffe, oba oliawo olina kukola ekintu natandika ebigambo siri kwerabira wankola kyo siri kusonyiwa. Yesu bw'akomawo emirembe gibe ku mmwe. Abooluganda naffe tusabibwa okutambuza emirembe gya Kristo, okutambuza obusaasizi bwa Katonda mu bannaffe, naddala nga tugirira bannaffe ekisa. Abooluganda wabaawo ekitagenze bulungi mu bulamu bwaffe tuddukire eri Yesu ne tumusaba obusaasizi bwe. Ate Masaka omusumba w'essaza ly'e Masaka Kitaffe Bishop Severus Jumba asinzidde mu kuzza olunaku lwa Yesu w'obusaasizi n'ajjukiza abantu bonna bafeeyo ku baana abalina obulemu ku mibiri gyabwe era n'ajjukiza gavumenti nti disitulikiti yonna e Masaka terina ssomero lya siniya erisomesa abaana abaliko obulemu. Ebyo nga bikyali bityo akulira enzikiriza ya Genuine Orthodox eya America Vladika Leonard Lubega ayozayozeza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II okuweza emyaka 68 nti kuba nti entujjo y'emikolo egy'okuza amazaalibwa ge etuukidde mu kiseera kye kimu nga nabo bakuza okuzuukira kwa Yesu Kristo. Saabalabirizi wa Genuine Orthodox Church abadde asimbula abantu ba Ssaabasajja abadduse emisinde n'okubakwasa emijoozi ku kitebe ky'Ekeresiya eno ekisangibwa ku kyalo Kawanga mu ggombolola y'e Malangala mu ssaza Busujju mu disitulikiti y'e Mityana. Nga Orthodox Church abasodox bonna we bali mu nsi yonna bakuza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kati eky'omukisa omulungi ne Kabaka waffe tuuse ku myaka 68 egy'obukulu kakati azuukidde ne Mukama waffe Yesu Kristo olunaku olwaleero. Kakati twagala tumusimbule nga buli omu agenda okusimbula wano akwata akantu kano eccupa akwata kyamaanyi aliwa Abaddusi abasimbuddwa n'okuweebwa emijoozi okubadde ababodaboda okuva ku siteegi y'e Buwalula beebazizza nnyo Ssaabalabizi wa Orthodox oyo Lubega olw'okwagala Kabaka we n'okwagala abantu b'omu kitundu. Abasumba mu disitulikiti y'e Bugweri basabye omukulembeze w'eggwanga obutawugulwa kuva ku ky'okuteeka omukono ku tteeka eriweerawo omukwano ogw'ebikukujju newankubadde eggwanga lino obwongo bwonna kakana ensangi zino obwongo bwonna buzze ku mabaati agabbibwa agali ag'abantu b'e Kalamojja. Bakulembeddwamu Reverend Bawube Samuel ne bakinogaanya bulungi nti ekiseera gavumenti ensonga eyo egikwate mavumbavumba obugwenyufu busindiikirizibwa okuva mu ggwanga lino. Era abazaye bakubeera abaana obwebisiyaga n'okusaba pulezidenti waffe w'eggwanga kuba etteeka eryamala okubisibwa paaliyamenti liteebweko omukono
mangu munambe tekebwe munkola kuba abantu abandi bali kwesiba bali kwanta jali taku ko bali closer nafi ko buyambi ensi ya Uganda eri independent ate ensi ya Uganda abanaidini tuvumire ebisiyaga kale kyevumire ebisiyaga ezawe kikirizibwa nale mbya wandiki bantu omusada asobola kufumira musada mwine nsigaye ninze Reverend Samson basoma musumba webukoteka oba bisiyaga munsi muno kubanga Katonda yatu blessinga n'abaami yabona omwami nga tiyesobola yamutondera omukazi bafumbirogane bona babe mubiri mulala tutusobola kutoolawo iteeka lya Katonda. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasafama gakutuusibwako Modern Tea amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Abadde omutendesi wa klabu y'omupiira ya KCCA gukyangira mu liigi y'abinywere ya Uganda Premier League Mole Byekwaso asuddewo omulimu guno oluvannyuma lwa KCCA okuwanduka mu mpaka za Stanbic Uganda Cup olwaleero. KCCA kubiddwa Bright Stars goal ebaddemu ku bwerere mu kisaawe e Kavumba era goal ya Bright Stars etebeddwa Nurdin Bunjo newankubadde omuteebi wa KCCA Kishungu Kakonde alemeddwa okuteba penalty eweereddwa KCCA. Oluvannyuma lw'omupiira guno omutendesi Mole Byekwaso alangiridde nti asuddewo KCCA ng'agamba nti abazannyi babadde bafuuse bamutwe egguluba nga tebakyamuwulira. Byekwaso yadda mu bigere bya Mike Mutebi mu mwaka 2021 kyokka okuva olwo ebintu bibadde tebigitambulira bulungi. Kaakano Bright Stars yeesozza omutendera gwa semi-finals mu mpaka eza Uganda Cup era yeegase ku Adjumani TC, Police ne Vipers abayiseewo edda. Mu Bungereza Arsenal egudde maliri ne West Ham United goals zibadde 2-2 ate nga Manchester United ne Nottingham Forest ate nga Manchester United yawangudde Nottingham Forest goals zibadde 2 ku bwereere. Mu malala g'emizannyo empaka z'omuzannyo gwa rugby ezibadde ku mutendera gw'amasomero ga senior eza Buddu Rugby 15th Secondary School Championship zikomekerezeddwa nga kijjawo MSS yeetisse ekikopo. Empaka zino zeetabamu amasomero 4 nga buli ssomero lyaleeta ttiimu 2-2 ey'abawala n'abalenzi. Kijjawo MSS okutuuka ku bwanguzi ttiimu ey'abawala eyitibwa Lioness yakubye St Julius Kyabakuza Masaka bugoba 24 ku bwereere n'ekuba Kako Panthers obugoba 5 ku bwereere. Ate mu balenzi kijjawo MSS The Lions yakubye St Julius obugoba 18 ku 12 bwetyo n'eyitawo okukiikirira ebbendobendo lino mu mpaka za National Championships ezinaabeera ku Ntale High School Embalala. Mukulu w'essomero eryo Beka Kyaluzi yeebaziddwamu akensuso olw'akaweefube gw'ataddewo mu kutumbula ebyemizannyo ku ssomero eryo era kampuni esogola soda wa Pepsi be bawoomye omutwe mu mpaka zino egabye emidaali wamu n'ebirabo eri abazannyi abasukkulumye ku bannaabwe. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Eram Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna Omuganda aguyita Kafuumula Mpawa omwaka 2023 bwe lwali bwe mu 2015 yali minisita w'ensonga z'omuntu omugenzi Ronda Nyakairima ne yali minisita w'ebyettaka mu biseera ebyo Daudi Mpabulungi Migereko baagwa ku kyokya bwe baali bagenze mu bukyakono bw'eggwanga okutereeza endoolito z'ettaka abakozi abakulu abakadde n'abato ne babeeyambulira ensonyi ne zijula okubatta. Baminisita bombiriri baali bagenze ku kyalo Apa okulamba ensala eyawula wakati w'abakyoli mu disitulikiti ya Amur n'abamadi mu disitulikiti ya Adjumani ng'ensala wakati w'ebitundu ebyo byombi ebaddeko ovaawo mpitewo okumala emyaka ate nga n'ekitongole ekirabirira ensolo z'omusika ekya Uganda Wildlife Authority kigamba nti ettaka eryo lirina okubaako ekkuumiro ly'ebisolo. Endooliito ezo baminisita bombiriri z'abatwazaayo bazigonjoole naye basajja bato kyababuukako kutuuka eyo ng'ekibinja ky'abakazi abeeyambudde babalindiridde nga baleekaanira waggulu n'okubalangira ebyawanawa okumanya kyabayitirirako. Yali minisita Migereko yatuuka n'okwoza ku munye.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya wooteri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750988011 ng'era bali wamu n'Asante Tangawizi Tea, amajaani agakuyamba okukekkereza kubanga gatabuddwa wamu ne tea masala. Tolaba ng'okuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu, gasange mu dduuka erikuliraanye. Sudaani embeera eyongedde okukaawa olutalo lunyinyitidde wakati w'amagye agalwanira obuyinza. Omusaayi gw'abantu gukyayiika mungi bwe buzibidde ng'emirambo 56 gye gyakagwa. Waliwo n'abalala abakunukkiriza mu 6 bali ku bitanda bapookya. Olutalo lwatandise eggulo mu kibuga ekikulu Khartoum ng'eggye ly'eggwanga lirwanagana n'ekibinja ky'ejjezibizi eryewagudde ng'entabo eno yavudde ku butakkaanya ku kiseera ekituufu amagye bwe galina okuwaayo obuyinza eri abantu ba bulijjo. Olutalo luyingidde olunaku olwokubiri nga luyinda, wabula agava bagamba nti ku lunaku olwokubiri embeera etabuse nnyo, emmundu eseka okuva ku njuyi zonna nga kw'otadde emizinga egiboggola n'ennyonyi ezisinziira mu bwengula zisuula bbomu ku nfo z'abajaasi abeewagudde. Embeera eriwo yaddukadduka ng'abeewaguzi bamaliridde era baagala ekintu kimu kyokka kuvundika gavumenti eriko. Ekibiina ky'amawanga amagatte eky'emmere World Food Program kiyimirizza emirimu gyakyo e Sudaani oluvannyuma lw'abakozi baakyo 3 okuttibwa wakati mu kulwanagana okwo. We bituuse wano omukago ogutaba amawanga Africa ne guyita olukiiko olw'amangu okusalira embeera eno amagezi so ng'era balirwana ba Sudaani, Misiri ne South Sudan bo beeyamye okutabaganya enjuyi zombi batuule ku mmeeza bateese. Ebyo nga biri bityo agafubutuse buyindi nga musajja yali munnabyabufuzi omwatiikirivu so nga ate mubbi kondo era nga mutemu kungwa. Abantu beevuddemu ne bamukuba amasasi ng'ali ku TV ayogera. Omusajja ono Atik Ahmed yatiikirira nnyo mu byobufuzi mu kibuga Al-Habad mu kitundu ekya Uttar Pradesh kyokka emirundi mingi teyavanga mu mivuyo era abadde awera ennemba n'olukunkumuli lw'emisango omuli egy'obutemu obubbi okuwamba n'okubuzaawo abantu era gwe musango ogwamusibya amayisa gw'abadde akyattunka nagwo. Ku lunaku luno abadde aggiddwa mu kkomera nga bamutwala mu ddwaliro ajjanjabwe. Bannamawulire kwe kukuŋŋaana bamwokye ebibuuzo mu bannamawulire abo abatemu nabo mwe bajjidde. Abasajja 2 beesowoddeyo ne bamutunuzaamu emmundu ng'ali ku TV. Bamukubye amasasi ne mutowe gw'abadde naye ku mpingu ne babattirawo bombiriri. Olumaze okubatta abasajja 2 abakikoze ne beewaayo mu mikono gya poliisi. Kitegerekese nti munnabyabufuzi ono nnaku ntono eziyiseera mutabani w'omu abadde akyali mu myaka emitiini poliisi yamutta mu bikwekweto byayo. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi asiimye n'alabikako eri Obuganda n'asimbula emisinde era bw'atyo n'alagira wabeewo okubudaabuda okw'enjawulo eri abalina akawuka ka mukenenya. Abantu abatannamanyika muwende ekizimbe ekibabuutikidde wali e Kabalagala babadde balaba mupiira era bangi bakyawagamidde mu bifunfugu n'abalala basikiddwayo ng'embeera yaabwe mbi. Minisita w'ebyemizannyo ku ludda oluvuganya gavumenti omubaka wa Bukomansimbi South Kayomba Solo ajunguludde ebyogerwa minisita w'ebyemizannyo Peter Ogwanti ekisaawe ky'e Namboole banaatera okukijjako engalo agambye akirambudde naye tekinnabaako waabadde. Sudaani embeera eyongedde okukaawa olutalo lunyiitidde wakati w'amagye agalwanira obuyinza omusaayi guyiise ng'emirambo 56 gye gyakagwa waliwo n'abalala bakunukkiriza mu 6 bali ku bitanda bapookya. Ge mawulire ekiro kya leero Agunde Omuteregga.